Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo mu life experiences and adventures abaana abawala. Story ya Oliver oba Olivia nsaba ebeereko nekyekuyigiriza olunaku olwaleero. Tukomyewo omwana yazaala, congratulations to her. Nsazeewo olwaleero nzije mulabe nga ninayo kakasente ke namufunidde wano ku HK Media ke tugenda okubeera nga tumuwa olunaku olwaleero. Si kangi naye twagala okwebaza mwenna abatuusa obuyambi n'omukono ku HK Media nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi ate twagala tumanye embeera ki gy'alimu n'omwana. Ninako abakyala abansuubiza engoye z'abaana naye saazifuna era n'akasimu temwaddamu kukakuba ate omuntu bw'aba yakusuubiza oba tosobola kutandika mussa masimu. Mami sikyo. Oba tosobola kutandika kumussa masimu ga luleekereeke. So saagala nnyo okubeera nga mbamalako emirembe naye oyo yenna abeera ayina ky'ayina oba kyasobodde. Entandikwa gye tusobola okutandikirako tulabe ne pulaani z'omukyalo ono azzaako ki ku by'okwekuuma, okwebeezaawo n'okwerabirira. Omanyi omuntu bw'aba akyayina ekizibu aba agamba nze siribiddira anti Hadija. Naye ekizibu okimala omuvaako olubuto olumuvuddeko ogenda okulaba ng'abakanye na lubuto lulala bannaye mami tompita okujja sijja kudda. Bannaye mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi bano be batuusaako sheeno era nga be bateekamu omusaayi okulaba nti show ginyumirwa. Oliva oli otya? Jendi wasibi otya nyabo. Ng'oli munyiivu. Oli otya ndowooza kati owulira essanyu wazaala. Omwana wamuzaala otya? Omwana? Namusindika. Wamusindika? Tewakaluubirizibwa? Aye era byankaluubirizamuko katono. Olubuto lwakuluma nnyo? Nazaalira naawe kumpi. Wano ewa musawo. Mu ddwaliro tewagenda mulago? Bakolako bulungi. Kati ani asasula bbiru y'eddwaliro? Tebannabagisasula. Babanja ssente mmeka? Babanja 2,000 ze baŋŋambye. 2,000? Kati wazaala mwana ki? Nazaala mwana muwala. Mwana muwala? Ndowooza omulaba nti muwala. Kiki omwagaliza? Mwagaliza kukula bulungi, akole bulungi, aleme kubeera nga asome abeere bulungi. Afune ne future ennungi. Afune future ennungi. Kino wafunamu ekyokuyiga Oliver. Nafuna messages nnyingi abantu nga bagamba bakumanyi, bakulaba ng'eno emulago ng'otambula. Mbumulika bwanango ne maama wo, ki ekyabaawo ne maama wo? Tewali. Mulina enkolagana ennungi? Tulina. Yakuyambako ng'ozadde? Yannyambako kubanga era yeyambeererawo ng'omusajja yadduka. Era akyambeererawo kata. Era abantu bangi nnyo mulago bamanyi. Era buli omu yandaba n'agamba ng'abimbuuza. Naye leero aliko n'akamwenyumwenyu omanyi amama bebi ng'omaze okuzaala ebintu biba bidala. That is nice ozadde naye nze saagala eno karakita ye ey'okwebakaabaka n'abasajja olw'okuba bakugambye mbu bakuwa 2,000. Omukazi yenna ayiiya maama wo ng'akola. Wabireka? Anti nali enkola naye ne ntuuka ne mbireka. So kati ogenda kuddayo oluvannyuma okukola ng'ovuddeko obwannakawere? Era kasita mbuvaako ente nga ngenda ntandika nkola. Kati kiki ky'oyagala omwana w'abeere singa obeera omukuzizza bulungi, olina omulimu, ofuna akasente osobola okumulabirira? Njagala nti wabeera akuze asome. Njagala abeere musawo. Atujjanjabe. Abajjanjabe muwoneeze eddwaliro. Baleme gabanja. Kati ndowoozo zaako ki family planning? Era kasita nteyawe bate
omwana kasita akulakulamu nga ngenda nteekako family planning. naye anti family planning ogenda kuba oziyiza lubuto ojja kuba toziyiza siriimu. ngenda nti kutandika kola sigenda kuddayo kwegatta n'abasajja. wano obeera okyali mu kizibu ng'owulira takisobola naye oluva mu kizibu oluva bwoti mu nsonga bwoti olanga teri kikuziyiza. ngenda tandika kukola. ate Olivia mukazi mukozi mukazi mukozi ayagala okukola just abasajja bamulimba bulimbi kalinye ndowooza kekamutwala balimba. HK Media ndowooza abantu tebannaba kugiteekamu bulungi trust, naye era ekitono kye tubeera tufunyeeyo ekyo kyennyini oba 5,000 tugireetera omuntu gwe tubeera tukoze eki tugireetedde ne tumukwasya okusinziira ekyo kibeera kivuddeyo. naye ndowooza mpola mpola emirimu gyaffe abantu bajja genda gyonna batuteekamu trust slowly by slowly batandike okubeera nga bayambako ku bantu abatasobola kweyamba. So tulina omwana omuwala Oliver olunaku olwaleero namufuniddeyo ssente zizino 3,000 ku HK Media. Zino ze zaavudde mu 5,000 egy'aba subscribers. Jonna. I know some people cannot make it but some can. So tukomyewo olwaleero ngambye oba muguliremu ebintu. Muguliremu obugoye ne ngamba nyinza okugenda nga ndeebukana n'engoye nentuka nga Olivia talina nakyalya ne ngamba kanneesitule bukolokolo akasente kano nkole ki nkamuleetera ate kasobole okubeera nga kamugasa nga kalabirira omwana. Nziza nnyo nnyabo neyanziza nnyo. oba nkyogere nti omanyi n'Oluganda si lwangu. Kati awo oluzibuwaddemu. Excitement eri waggulu. Oluganda luzibuwaddemukko. Asooka weebaza abantu nyabo totuzanyira ku bwongo. Abampadde bannaaye neyanziza mwebalire ddala. Mwajje mukamazeewo. Either okusasulako kuba eddwaliro n'ofisaawoko n'ez'amata mpola mpola tomanyi oyinza okwongera n'ofuna obuyambi obulala engeri gye bakulabyeko ng'ozadde. Era ngenda zisasula ow'eddwaliro balime okummanja gwe n'epampa omanyi omwana afuka nnyo abeera afuka sabbuuni biki ebyo ebintu ebyo bitawaanya. Neyanziza. Otidde? Otidde? Ntiddemu. Ate ng'otyaki? Gino gy'emirimu gyaffe tutuusa omukono ku bantu abatasobola kweyamba. Akatono ke tuba tufunye oba 2,000 ne we gyali badde 2,000 n'alikomyewo. Nga gye wafunye oba gye wafunye munnange. Kituufu. Bambi njagala okwebaza mwenna abateeka omukono ku channel yange nti mwebale nnyo abakyala mu UK mu US munkubirako Bambi ne mubeerako ne kimuwa abantu ne mungamba adijanze tonjogera erinnya adijanze bwenti ne bwenti banaye tusiimira ddala. So olunaku olwaleero yono ye Olivia yazadde baby girl tetusobola mubikula lwa nsonga mwana muto naye nga amusitudde era bw'oba oyinayo ku bugoye eyo zi baby show pampers oyina edduuka oyinza omuweerezaayo sabbuuni I'm just a call away osobola kumpita ate nembeera nga mbimuleetera kati bw'amala okumala gino emyezi gy'obwannakawere ate tumutuuzeeko wansi ng'abakyala n'omukyala eyamundagirira twogeremukko naye tusobole okulaba ng'afuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga si kyo. Yogera nga bwe wayogeranga biri kati otandise okufuna ensonyi ate ofunye zaaki? Ofunamuko ensonyi. Ofunamu ezaaki zitya? Nga bw'oba weeyambula tozifuna. Nga bw'oba weeyambula tozifuna. Mami akubuuzizza akantu akali serious. Weeyambula. N'oggyamu engoye nga tolina bazikase nazijja. naye kati tuzze mu bantu kati ensonyi zizze. Feel free.
oyogereko naffe nga wayogera naffe liri nsanze oyeruse osaza akaviiri ataddemu n'akakuubo ekyangwe obwannakawera nti bubuddewo obwannakawera amangu ago buweddewo obuba buba bwa wiiki kati obwannakawere we buweereddewo mu wiiki emu mukyalo ozzaako ki nga ntiddemu ngenda mu ddwaliro teekako family planning otandika okutiguka ekyalo kyonna mulago nedda concentrate on your babies ononye emirimu okole tebalina future ndowooza ebyoyiseemu obirabi forget about bavuga nti family planning oba olina byosuubirayo ekyo ngenda atandika kukola kasitangi wenabe antuta omwana omugemesa mu ddwaliro nga nange mbaganga bansaako empisa ya family planning ngenda atandika kukola kati future ogitegekedde ki okuva nakakati kuba bw'ogamba nti ogenda tandika kukola omulimu wagufunye dda sinaba naye weguli gwe ngenda okugira nga nkolakola era bino bye nali nkola ogenda kuddayo kolere maama wo abenga emmere ngenda kuddayo zigulira omwana amata nga mmeka era nfunayo olunaku 5 oba 3 ngeezo mpolampola kati singa omuzungu ava eri n'agamba nti akutwala kusoma kusomera nedda ebyo byagaana byagaana oba oswala bayinza okugamba nti bagenda kusomeseza ku mulago kaba kutwala ewakiso oba bakutwala eri mu Kampala njagala mulimu okola kubanga kati nyina abaana nyina obbalabirira ebintu ng'ebyo kati ate wenadda mu byokusoma oluzungu luba lukukooya n'okusitula bbaaga bannange tugenda kuba tubasiibula olunaku olwaleero ndina omwana omuwala Olivia twagala nnyo okwebaza mwenna abatuyambako nti mwebale nnyo naye era obuyambi bambi tukyabwetaaga nga bwe tumusalira amagezi kikyazzaako ebyensi munnaye byakuyambagana leero oyinza okuba oli bulungi enkya ne bukeera ng'oli bubi leero n'obeera ng'oli bubi enkya ne bukeera ng'ate ggwe ali obulungi so bw'oba olina ky'olina bambi oyambako atayina mu magezi mu mpolampola ne weguba mutwalo ne wegiba mitwalo 2 oba oyambye omukyalo oli yagamba nti tukooyo tusabiriza ye sirimwerabira ow'omu comment section Jona yangamba abakyala bayigiriza okukola tukooyo tusabiriza mukyala tewateesa bubi naye kisinziira kuba toyinza kuva eri nojja nze nkola ku HK Media omukyalo n'amuyigiriza kukwata kamera so it's a process nti mutuula n'abakyala abo bennyini ate ne mubeerako n'ekyamagezi kye musoma oba ne bayiga okukola liquid soap oba ne mubayigiriza okukola emikeeka nga bwe bagitunda kwegamba ne mubagira ne mubagruminga bulungi otherwise kagambo kyakasembayo koyina kubaabo ku bawagizi bafe abo ku HK Media n'abaana abawala ngaggwe akati bannaaye bawala bannange kyembagamba musobole okwekuuma musome ebirungi biri mu maaso n'esiriimu gyali ebirungi ggwe mu maaso wali tobiraba nti gyebiri nali simanyi nze nabikola mu butamanya nga wonaabeera nali simanyi nga wonaabeera n'omuntu n'atakugamba nti omanyi waliyo kino ne kino weekiti nali simanyi nti oba naasangayo obuzibu mu maaso tutuuka ku kino bannaye mutukirize mutusiibule omwana omuwala abadde atandise okummalira obudde ate nze ndi mukyala atazannyibwako
Loli yali ampa emboozi nnungi oba leero akasente kendeese ke kabadde kamugjeeko simanyi. Abadde teyagala kuwa baana bawala advice. Anyways, tugenda kubasiibula. Yenze Hadija Kigozi HK Media mbeerawo nnyo ku lw'abakyala, ku lw'abawala, ku lw'abantu bonna n'abaami. Nina omwami eyampisaawo n'aŋŋamba Hadija janguko, omwana wange yamenyeka omugongo, mwana wa mwaka gumu yava ku madaala levels 6 n'agwa wansi n'amenyeka omugongo. Ninako omwami eyampita abaami 2 actually nga barepinze abaana baabwe. So mbeererawo abantu bonna, gwe just nkubira kasimu nkuleeteko ku HK Media abantu bawulireko ku mboozi yo. Katonda bw'aba ku side yo oba oli awo oyinza okufuna okuyambibwa. Njagala okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo okundaba, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okumpagira. Bagenda ffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamaanyi bano bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. For adverts abantu abagala okuba nga tubakubira obulango, ennamba zaffe ez'essimu kwe ziri banaye temutya zikubako Jona. Amasimu gakendeera ag'obulango. Kyana ani agikwatamu banaatuleetera okutya. Annange abaagala okuba nga tubakubira ku bulango ku HK Media, eyo ennamba yaffe y'essimu. Osobola okutuweereza WhatsApp message oba n'otukubirako direct, tujja kubeera tukukwata. Mpozi mbajjukiza nti tulina maaki zaffe eza HK Media, enkofiira, t-shirts, jumpers tuzitunda. Nammwe abali e Bulaaya tubabuza gwe kasito gamba nti jampa yange giwe gundi. Nze mbanja gimutwalira bulambalamba oba gidelivering tugiyisa mu DHL n'ekutuukako kasito sasula ebisale byonna. So njagala okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala abaguze maaki zaffe nti mbeebaza nnyo. T-shirts weeziri banaye, t-shirts zaffe nnungi. Tulina v-neck, tulina round neck, tulina buli type. So mutuguleeko bannaye tuwone tayite eri gye baatuteekako Jona. Tuwone eri tayite gye baatuteekako. Ssente zivaamu tuzikozesa mirimu nga gino. Ne tusobola okutuusa omukono eri abantu. Nina abantu bangi abankubira amasimu ne bampita Hadija ndi Masaka, Hadija ndi Sembabule, Hadija ndi eno, Hadija ndi Mityana. N'oteeberezaamu noga kati nteekemu emmotoka yange amafuta ngende ntuuke ku muntu. Facilitation nga teriiwo. So kye tukola tuleeta jumpers ezo, t-shirt ne tuzitunda okusobola okutambuza emirimu gino egya HK Media. So bw'oba otuguzeeko ddala mu butuufu oba support nze omuntu ali ku channel naddala. Njagala okubeebaza nti thank you so much. Yenze HK Media, Jona ku kamera, genda subscribing ku Busesa Media osobole okubeera ng'olaba omwami oyo. Neyanza nnyo bakwano, mweraba.